ndowooza nti omulamuzi Bernard Namanya namulabye omupostinga alinga eyakoze ensobi kubanga yasaze omusango ku grounds zolowooza nti ne baba muntu mujega atya yandibadde nga tamanyi na byamateeka yandibadde asobola okukiraba nti kino tekyetaagisa wano mu ndowooza y'omulamuzi oyo ye mu bwongo bw'alowooza mukale katukitwale nti polling stations ezo zonna Honorable Nambi yali agenda kuziwangula zonna yekanga omuntu anti tomanya yandifunyemu obululu wakiri omutwalo kakati wakiri omuki omutwalo kakati bw'ogamba nti wakiri yandifunye omutwalo ate ye Nalukola n'afunawo meka ne bagabana obusigadde n'abalala bw'ogatta ku bwe yalina ne Nalukola n'agatta ku bwe yalina yali asobola okuwangula Nalukola yali ndowooza obululu bwali 8 bwe yasinga Nambi ate ng'obululu omutwalo gumu 6 bukubisamu obululu 8 emirundi eki anti naye era gweoleeta kweyo levo y'omutwalo wabasoma economics waliwo kye tuyita random sampling kale katukitwale nti ziri polling stations Nalukola oba Nambi yanditutewo omutwalo naye mu random sampling tugamba zino ze ezabaliddwawo zo yabaddewo na mmeka Nambi bw'ogamba nti zino ezasigalayo zonna yandiziwangudde naye mu sampling ogamba nti zino ezibaliddwawo awanguddeko mmeka kuba omuntu ogamba nti yandiwangudde ziri kitegeeza ne ku zino yandibadde alina ziyawanguddeko andi yagamba wewali essuubi lye tewali ssuubi kubanga yagala kutegeeza polling stations ezo z'ogamba nti ate Nambi yandiziwangudde ate ze zandibadde oba twandigambe nti strongholds ez'opposition mu Kawempe North enzi bye nalabyemu byebyo nalabyemu ekisooka General Museveni okukyekinga NUP nti mubadde mutugamba mugenda mu protest vote mukakasa ekirala mubadde mutugamba mwasimba parade omukulu n'alugamba nze saaba yeekera ddala oli muyeekera era obitegeeza era ddala oli wa people power oyina abantu wolowooza nti woosinga amaanyi omubaka mukuggyeko ogamba ki n'akwata omukira nassa senga NUP abadde y'opposition ng'eyagala kukwata buyinza bw'eggwanga lino senga Kawempe obudde buno akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde dda by election nga waafuusedde eddwaniro nanti wuliriza nkwesenga ebadde y'opposition ng'eyagala kukwata buyinza bw'eggwanga lino senga balangiridde dda okudda mu kalulu awo nga tebagenze mu kkooti ejulirwamu nibaagala bufu nakwefunira kasente era awo senga bagifudde dda eddwaniro okukakasa bannansi nti abantu balonda Honorable Nalukola ono ayagala okukozesa amateeka ne muwala w'omukulu bajjewo omubaka gwe mwalonda tubaddiza obuvunaanyizibwa n'obuyinza musale mukole okusalawo okutuufu era abantu b'e Kawempe balironze Honorable Nalukola nekyannaku okubeera nga bafunye omukisa ogusobola ositula ekibiina n'opposition bo ne basalawo balyeka ssente balyeka ssente afiki neyanziza n'abatugoberera nze ni musajja musomi wa byafaayo bakumanyi era ekitabo kya Dennis Richards mwalimu abasajja abalwanirira Italy okutuuka weeri Italy eyo teyali wamu yali divided in 2 different states era mu mwaka gwa 1871 Italy we yafuuka present day Italy naye mwalimu abasajja abagirwanirira okutuuka we yali gwe bayita Garibaldi amita Garibaldi naye waliwo ensonga ezaali bali Garibaldi ne Mazini naye we baali balwana okufuna obwetwazi bwa Italy waliwo ensonga ezaaliwo omu ku bo n'agamba they have made me a stranger on the land of my birth banfudde omugwira ku ttaka lye nazaalibwako nze ni mwana muzaale w'e Kawempe akalulu nakalaba akalulu nakalonda akalulu nakakuuma nekakuyita mu myaganya gy'engalo banookawaabo naye omulamuzi oyo Bernard ani mugumya namanya Bernard namutunuulira nga tuli mu kooti nenengera namutunuulira bwe nti enfunda eziwera nga bakola submissions ba councils nemutunuulira nenengera omusajja tagenda kusala mazima
naye kati batunuya twaha olaba musazi w'amazima nze ndi social scientist kati twaha mutunulira awo twaha mulaba kugwa kwerere Fik Media. Fik Media ugamate na John Kasweti uchimu chitambula bulungi Shafik Luwanga nzaliwo ndine asali musamenta male Henry tuzize tugere kubibadde mu wiki bingi betugenda okubantu kubaganyako ebirowoozo ate mwirabira nti wiki eno yennyini Jeno Yoweri Kaguta Museveni yetondedde bannayuganda wamu ne maama Janet Kataha twalabye ekibiina ekipya Democratic Front bujo eri bajina Democratic Alliance ano ndoza Democratic Alliance mbaddemu ebiina nga PPP mubaddemu kino ekyagundi ekyane mabike kibiina kya mabike SDP ndoza mbaddemu ebiina nga 3-4 kati basobodde okujja ne basobola okubanga bava mu Alliance ne bafuna Democratic Front ano bakijje mu kibiina inyanongerabidde naye nga nakyo nga National Unity Platform bwe yakola okujja mu kibiina ekikadde ne baleeta mu kibiina ekipya ne bakibulula bubbuluzi so ne bana Mpuuga bwe yakoze kyandibanga Mpuuga yaleeta era amagezi ago mu NUP kuba ne wana akakozeseza so wadde NUP ndoza yamusamba naye waliwo bye yakola katale sopira abanga abikola mu DA kalluka nalukola n'ennambi akasaziddwamu ako tugenda kwanga bwe mulamu omukulu ogw'olunaku olwaleero Dr. Kanokiza Besigye akyaliyo mu kkomera Edi Mutwe Nuwa Mutwe akiriwo Kivumbi n'abalala bakyaliyo mu kkomera ate nga ne court martial yasobodde okubanga ekomawo Honorable Kiza nsawo bambulizeeko neyanza nnyo moderator neyanzeege njala kwebaza abalayi baffe abalungi aba Fik Media kubanga batugoberera entakera njala kubebaza abafunye ebirungi muyogeyoge abafunyemu obukyamu era nammwe muyogeyoge ab'obukyamu bayogeyoge kuba Mukama basaasire neffe tulowooza nti Katonda talina kyagera nga kibi era tulowooza nti buli kyabakoze abakikoze nga alina ensonga lwakyakikoze oyogeddeko ku nsonga ya baganda baffe bali mu kkomera Edi Mutwe n'abalala ennaku z'omwezi 10 ennaku 10 emabega kooti y'e Masaka yali ekubirizibwa omulamuzi yalagira muganda waffe Edi Mutwe olw'embeera gye yalimu embi asobole okuba nga atwalibwa agibwa mu kkomera ly'e Masaka ajje mu kkomera ery'Eruzira Maction Bay Prison asobole okuba nga afuna obujjanjabi obusingako ku yali afuna owa pain killers 12 buli lunaku naye kyannaku 10 days down the road nakati Edi Mutwe akyali mu kkomera e Masaka taleetebwanga Luzira tanaba kujja ku Maction Bay yes mawulire ge tuyina era intelligence gye tuyina Edi Mutwe akyali Masaka kyakyakuumirwa n'alwaleero ennaku 10 state era yakugenze maaso n'okutyobola amateeka okuba nti egaana okuteeka mu nkola ebiragiro bya kooti neyanze Honorable Twaha Mayor to be Nansana Division bambulize bannyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza ku Fik Media mbalamusizaako buli omu kiti kye nze Saalongo Sendio wa Twaha Mayor wa Nansana Division yaddako mu 2026 231 ku tikiti ya FDC ng'Omukama Katonda ye mubeezi waffe oba abanki bamanyi ng'ekisumuluzo tuze tusumulule ebyo byonna ebiganye mu Nansana Division eyakayakane bannyabo ne basiba munzikirize nsanyukireko abo bonna bafunye ebirungi eby'engeri zonna ate era mpite wano okunakuwalirako abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna sebo Fik nzikiriza mpite wano nkoole banna FDC mu Nansana Municipality olunaku lwa Sunday tekyali kulanga kulala tugenda beera kwayandiyo nga tukubaganya ebirowoozo butya be tugenda okweteekateeka okuyita mu kalulu ka 2026 mu Nansana Municipality ne Uganda yonna okutwaliza awamu abatuuze ba Nansana Municipality okusingira ddala bammemba ba FDC twafunye n'omukisa okujjuza ebifo ebyenjawulo ku lukiiko lwa Nansana Municipality ebitajjula
era ku lunaku olwo tugenda kubijjuza mbakowoola ffenna essaawa 9 tubeere ku ayandiyu ku Sande eno. neyanze Juma sebo nzikiriza katono nnyo nkuliseeyo mukuuma ddabula e Bulaaya. okumukulisaayo kyogagwe kusoosa okgenda okusinziira ku nteekateeka empya oba ebaddewo n'ebyadde agendeddeku si bwe gusoosa okugendayo naye mukulisaayo ne mwebaza obuweereza. Sebo weebale nnyo okukuuma ddamula, weebale nnyo okuzigatta ettaffaali ku Buganda, weebale nnyo okukumaakuma abaana ba Buganda n'okuwulira n'okutendereza n'okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. neyanze Juma Yes sebo. kulikayo ekapitolwa Sebo navuddeyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moderator n'abatugobera ku mukutu guno gwa Fake Media abalungi. Mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda omusasize nnyo ekisa ekingi nammwe ab'enzikiriza endala Mukama Katonda yeebazibwe. Mwebale okubeera nga mugobera Fake Media. Ntwala omukisa guno Sebo moderator ne abantu abanyigirizibwa mu ggwanga lino erya Uganda okubanga nkulisaayo President waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde atalaaga abadde mu Northern Uganda eggulu n'avaayo n'asala mpaka Soroti n'amitinga aba elders ensonga eyo nno nkulu n'avaayo n'agenda e Fort Portal. Twebaza Mukama Katonda asobodde okumutambuza n'abanga atindigga eggenda okusinkana bannayuganda abanyigirizibwa wabweru wa Buganda. Sebeera muganda wange okubakulisaayo twakulisizayo Katikkiro nawe okulisaayo Honorable Kyagulanyi okubakulisaayo kiba kitegeeza ki nikibadde bagenda badde tebajja kudda Sebo omuntu okutambula n'agenda n'akomawo weebaza Mukama Katonda. Sebo mu mbeera efaanagana bwetu mwe tutambulira kuba because Mukama Katonda fenga abasoma eddiini y'Obusiraamu Mungu atugamba nti okufa kubali kumpi. Era Mungu n'ayogera mu aya ya Quran eri mu surati Imran mbasa erabidde 185 Mungu agamba n'agamba nti kullu nafsi dhaa'ikatul mauti ti buli moyo gwino komba kufa. So mu mbeera efaanagana bwe tutambulira mu kufa so munno waba atambudde n'akomawo weebaza omutonze yamutonda aye naawe n'omukulisaayo. Sebo yembeera efaanagana bwetyo naye nga neebaza abamwaniriza abantu b'e Soroti ba elders mwebale kwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abantu ba Fort Portal mwebale n'abantu b'omu Northern Uganda n'abantu b'omu Eastern eri mu Soroti Sebo abategekeddwa ne bandukiza Kaluya nga kubyasabudde Kiniigiina Kipsiro twamusanze Muniigiina twamusanze ng'ali waka alina akafo kategeka abantu kuba basobola okuŋŋaanira okusocializinga n'abantu alina akafo kategeka kati twamusanga yakkiriza ku sayidi ndala mu byobufuzi YNRM era twamusinkana ne tunyumyamuko naye awo temwamukunga twamukunga namugamba Kipsiro ensi eno Martin Luther King yatugamba nti ku nkomerero tetugenda kujjukira bigambo by'abalabe baffe wabula okusirika kwa mikwano gyaffe. Nagamba komaawo nange ndi wamu n'abanyigirizibwa naye ng'awagira NRM naye n'ebigenda maaso mu ggwanga abiraba. neyanzege badde njaga tutandike n'okwetonda kwa Jeno Museveni Honorable Kagame Honorable Kuzen kyannaku Honorable waffe Kagame akyali mu kkomera tumulinde nga bamukomezaawo mu kkooti ng'enaku z'omwezi 2 lujja kuba lwa Monday. Honorable Nalukoola twali wano ne twogera ku nsonga eyo abamu ku baali ku pano bankakasa nti Honorable Nambi tasobola niwaba afa atya kujjayo omusango ogwo nga yaguwangudde. Twagenza okumaliriza olunaku lwali lwa bbalaza nga Honorable Nalukoola aggiddwa mu Paalamenti era ekifo ekyo ne kirangirirwa nti kiri vacant. Olunaku lwa leero njaga tutunuulire wadde nga kituufu ekigambibwa nti abaasamba obululu buno baali sayidi eri okusinziira ku baaliyo kyekimpisa ekintu ekyo ekituufu. Bagamba nti abaali mu magye be baasamba obululu tekijjaawo kuba nti Honorable Nambi asobola okukaayanira obuwanguzi bwe ku ekyo ng'agamba obululu omutwalo gumu 600 mwana weba tebwabalibwa ate nga weewaali essuubi lyange oba Mama Husina yali awanguddewo oba ki wabula ffe tunuulira kimu obululu omutwalo gumu 600 mwana weba tebubaliddwa
obanga gwe weesimbyewo okola otya togenda kusaidia honorable Nambi njagala ompe modeta ligale ne mu mateeka ndowoozamu nti omulamuzi Bernard Namanya namulabye omupositinga alinga eyakoze ensobi kubanga yasaze omusango ku grounds zolowooza nti ne baba muntu mujega atya yandibadde nga tamanyi na byamateeka yandibadde asobola okukiraba nti kino tekyetaagisa wano mu ndowooza y'omulamuzi oyo ye mu bwongo bw'alowooza mukale katukitwale nti polling stations ezo zonna honorable Nambi yali agenda kuziwangula zonna yekanga omuntu anti tomanya yandifunyemu obululu wakiri omutwalo kakati wakiri omuki omutwalo kakati bw'ogamba nti wakiri yandifunye omutwalo ate ye Nalukola n'afunawo meka ne bagabana obusigadde n'abalala bw'ogatta ku bwe yalina ne Nalukola n'agatta ku yalina yali asobola okuwangula Nalukola yali ndowooza obululu bwali 8 bwe yasinga Nambi ate ng'obululu omutwalo gumu 6 bukubisamu obululu 8 emirundi eki anti naye era gweoleeta kweyo levo y'omutwalo abasoma economics waliwo kye tuyita random sampling kale katukitwale nti ziri polling stations Nalukola oba Nambi yandikutewo omutwalo naye mu random sampling tugamba zino ze ezabaliddwawo zo yabaddewo nammeka Nambi bw'ogamba nti zino ezasigalayo zonna yandiziwangudde naye mu sampling ogamba nti zino ze zibaliddwawo awanguddeko mmeka kuba omuntu ogamba nti yandiwangudde ziri kitegeeza ne ku zino yandibadde alina zeyawanguddeko andi yagamba wewali essuubi lye tewali ssuubi kubanga njagala kutegeeza polling stations ezo z'ogamba nti ate Nambi yandiziwangudde ate ze zandibadde oba ze twandigambe nti ze strongholds ez'opposition mu Kawempe North tuli fenna kiringa bw'oyinza obeera wano mu Nansana division ogamba nti ye Nansana division mulimu emiruka 6 naye omuluka gw'ekazo tugumanyi nti ogwo omuluka bwe gusinga okuba ogwa opposition kati oyinza agamba nti bakuwangudde mu mirala bakuwangudde mu 7-8 bakuwangudde wa bakuwangudde nabweru bw'ate ogamba nti nze ndi bwenaalemu ekazo nandibadde empangulo y'okuba kazo tebabazeeyo ng'ate tukimanyi nti kazo ye stronghold y'opposition kati oyo mulamuzi awo we tumuteeka bino byonna tubiraba bwe tuti state teyajjayo Nalukola mu parliament nti eyagala Nambi awangula akabiri oba Nambi addeyo state ebadde ayagala kuleka ekifo kino nga kikalu era ffe twalabyemu ebintu bibiri mu nsonga ebyo ekisooka kye kimu honorable Nalukola ffe twayongedde okutegeera nti ddala kati ali ku mulamwa ogw'abantu b'ekawempe takyukanga abakusigalayo kubanga state bwemala nekuteeka bweti nekuteekako amaanyi ebyo byonna ffe twali tubisuubira gundi bamuteekako amaanyi wakayima musoke naye ati kati mutugamba namala n'abaaki mutugamba ndya nabo ira because birimu ku ndagaano bibeera mu ndagaano era singa yasigala ku opposition entuufu singa mu parliament kino ekisaala takimazeeyo okitegeera naye twagala ffe kugumya abantu b'ekawempe kubanga obululu Nuupu bagitwala mu kooti ku bululu bubiri aka Joyce baagala n'aka ono munnabyamizannyo ow'ebusiro Nsubugapo yali petition ya bonna ne yes bonna obululu bonna mwabuwangula so kati bw'oba oŋŋamba nti kanene we kaba temukawangudde bwendi mwawangulako kkobo Joyce baagala ayimiridde atya ate Nsubugapo ayimiridde atya naye ali bulungi ali bulungi atya gwebwe omulaba nti ali bulungi naye ffe ab'ekibiina atayimiridde ne NUP teri ayimiridde bulungi kubanga nalabe ne Senyonyi ne bamuyisaamu mpuliriza nti nkunyonyi honorable Zaake wano bamuyisizaamu eggaali lwakuba nti etteeka liri Masaka weesimbawo kuba kansala olina oteekayo ekifaananyi kya Mwami Butebi n'ekya Zaake Emitiyana olina oteekayo ekya Zaake wano n'ekya taatawe so ebyo byonna birimu ebyo temwagala byogerako mpuliriza nkunyonyole ebyo byebintu ffe bye tutunuulira mu mbeera bweti
Joli bwaba akoze ekintu ng'ekifo ekyenjagala okutegeeza nti omubaka ayimiridde atya ku nsonga z'ekibiina n'opposition general siri mu ezo petty fights ez'omu constituency njagala kubuuza Joyce Baagala omulama gwe yatandikirako ng'opposition n'omuzinzi ne viga yakyalina kati andi kyenjagala okubuuza kyeki kati buliriza nkunyonyola NUP ani ali ku mulamwa weero omunoonya n'akubula kati buli omu muyisizaamu eggaali okuyisa omukulembeze eggaali mu mukulembeze olusi kuba na kumutereeza ng'abadde agenda history mumanyi bulobera mu public office you are open to scrutiny what to scrutiny abantu balina okukuba wonzika ku Nambine Nalukoola naye verdict ya Nambine Nalukoola oba y'omusango ogwo ffe twagala kwongera kuteeka abantu beekawempe ku task oba oli awo ne bannayuganda bonna general balaba akalulu ke tugendamu yensonga lwaki ffe akalulu ako twakayita protest vote kubanga tebigenda kubeera nga bya bulijjo nti abantu bajja ne balonda omubaka waabwe gwe baagala ye Nalukoola gwe noyagala okosa amateeka n'abalamuzi abakolera gwe ng'omuntu omugye mu paalamenti bikomaawo kitegeeza abantu bagendagenda ku muteeko guli namba 4 oguli mu protest vote simanyi emiteeko egyo ogimanyi badde nsaba nze oginzikirize mu ddakiika emu giyiseewo ogusooka omuteeko mu protest vote gwa kunoonya kalulu ogwokubiri gwa kulonda kalulu ogwokusatu gwa kukuuma kalulu gwa kulwanirira kalulu ndi naawe watukakasa nti Honorable Nambi tasobola kujjayo musango ogwo mu kooti yagujjeeyo yagujjeeyo enabobezi kizibu tannagujjayo era omubaka wa NUP muganda waffe Honorable Elias Nalukoola ye mubaka naye nze binnalabye gundi yasindikidde electoral commission nerangirira nti ekifo ekyo kiri vacant nemuteekamu apiiro kasitona amala okujulira asigala mubaka okutuusa nga kooti ejulirwamu asigala mubaka okutuusa nga kooti ejulirwamu esazizzaamu oba ekakasizza ebya kooti eyatandikibwamu naye nze bye nalabyemu byebino nalabyemu ekisooka General Museveni okukyekinga NUP nti mubadde mutugamba mugenda mu protest vote mukakasa ekirala mubadde mutugamba mwasimba parade omukulu n'atugamba nze saaba yeekera ddala oli muyeekera era obitegeeza era ddala oli wa people power oyina abantu wolowooza nti woosinga amaanyi omubaka mumukugyeko ogamba ki n'akwata omukira nassa senga NUP abadde y'opposition ng'eyagala kukwata buyinza bwa ggwanga lino senga kawempe obudde buno akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde dda by election nga wafuusedde eddwaniro nanti wuliriza nkwesenga ebadde y'opposition ng'eyagala kukwata buyinza bwa ggwanga lino senga balangiridde dda okudda mu kalulu awo nga tebagenze mu kooti ejulirwamu nebaagala bufu nakwefunira kasente era awo senga bagifudde dda eddwaniro okukakasa bannansi nti abantu balonda Honorable Nalukoola ono ayagala okukozesa amateeka ne muwala w'omukulu bajjewo omubaka gwe mwalonda tubaddiza obuvunaanyizibwa n'obuyinza musale mukole okusalawo okutuufu era abantu beekawempe balironze Honorable Nalukoola nekyannaku okubeera nga bafunye omukisa ogusobola ositula ekibiina n'opposition bo ne basalawo balyeka ssente balyeka ssente ebyo tebigattako ku opposition era abo bakulu mbagamba nga mpita wano bwe muba opposition baddala mwalidde mu bannansi oluku naye nga ffe tulowooza nti muli opposition mwatuukiriza ekigendererwa kya General Museveni era General Museveni mpita wano okugamba nti bano abasajja booliko boolowooza nti baagala kutandika kubaako kye bakola siye baliko naye bo bakolanga nti enfu kukwasa abaana babantu abali ku opposition ebyaddala basibwe battibwe bamenyewo amagulu nga bo beerira kasente naye ekigendererwa ky'okujja ku General Museveni si kye baliko kuba omuntu ng'ofunye omukisa oguddamu okufuulawo eddwaniro n'ogenda n'ojulira oba tomanyi kyakukola ani ayagala okujjako President Museveni mu bibiina bannansi
ate ekibiina nkugambye bannansi ombuuziza ekibuuzo FDC yekiriko kakati kankuwe kino FDC ekiriko ekyokumujjako kankuwe tewansindikidde mulamu ogwo tandika oginsindikira gwe wansindikidde gwe nteesaako ku budde buno abantu abayitibwa bafuutu bigere bo bali ku opposition eyaddala era n'amaanyi ge bassaamu okujjako General Museveni g'amaanyi era gali serious naye ababakulembera omuli Kyagulanyi omuli Rubongoya omuli Ssenyonyi bali ku birala nnyo baluwa bano babufo naawe nga bali kwalali bitya singa tebogera bizimba ggwanga kati lwaki gwe totugirako ma Museveni leka ntese obweddo oyogera nsirisi obweddo oyogera nsirisi obweddo oyogera nsirisi sebo programu jeddize bemba njogera lwaki ayogera obweddo ayogera nsirisi nati gweobogaana okwogera asinze zono simuwulira bana alabya Fiki Media twa atayagala kwa meya bwanansa na division ekisanje ekijja yesi wa bifo agenda kutugirako General Museveni tugere maaso honorable Twaha ajja kuba meya atagenda kutayagala bufo bafuutu soja bambi bali ku byaddala era yensonga lwaki olaba bebatta bebasiba certified mugaye tuyongerako ne certified anti yamanyi bafuutu soja mwe bali abatasoma je bali fa basoma abaina n'emirimu abakola era kutegeera kwammwe nkulaba nga kwabafuutu soja ani ate no yofuutu soja nnyo kuba atambuza bigere ddala feno tuli bafuutu soja balina ne ku mamotoka ye fuutu soja ddala ye atambuliza ddala bigere fe tuli bafuutu soja balina moroka juma alina moroka nze nyine moroka twagenda maaso kansobye nti programu ogenda jeddiza kuba bonooba otandise ebyo programu ogenda gyonoona ate manyi obudde wange lwaki obuwa muntu mulala ngambanga nti programu ekomyawo nkigwe so ebyo sibyagala Fiki ono ayogera nsirise wandibaawo ekigendererwa ekirala lwaki mu budde bwange oba bimenyewo sebo okitegedde Fiki gwe buzibu sebo Salongo honorable Twaha simple balance munaganda akulaba betunaaba tuli mu bino ebintu by'abantu okubeera nga tebamanyi kiruubirwa kinene titugenda funamu abantu beekawempe baasibwa ne battibwa ne bamenyebwa amagulu bafunye omukisa oyagala nuupu n'obukulembeze bwayo bukomyewo buyita abantu bajje beekalakaasi abantu bebabanga Kyagulanyi 2021 balonda Kyagulanyi n'agamba awangudde nawe okakasa baamulonda leka njogere byenjogera balonda Kyagulanyi n'agamba awangudde n'agenda mu kkooti omusango n'agujjayo nga bamuwadde emmotoka etayitamu masasi n'agujja naga aguwadde bantu lwaki guno gwabadde omwangu nga n'abantu bakyali banyiivu bategeera nti ono mubbi lwaki teyaguddiza abantu tebakola okusalawo yabadde akwata bukwasi musango ogwo ng'abagamba mugulabye omuntu omu baagusaze tugubaddiza mugusale teyaguddiza abantu yali ayogera ku ssente baali bamuwadde emmotoka etayitamu masasi gyati ng'ani agireese ono mugamba asirike mu budde bwange anti oyogera ebintu ebitakwatagana gwe omugo ogamba abantu babatta babakuba bakolaki ate gwe omugamba kitegeeza ki ewatwa ngenda kukomawo amalirize juma ndi naawe ndi ku nsonga y'akalulu ka honorable Nalukola akalulu wakalimu okuva ku ntandikwa wekwekako mu kabuyonjo ye yali efaanana gyali etukula so n'embeera yonna eyaliwo wekibanga okuddamu okulonda akalo kuba okusaba kwa jumenti ya honorable Twaha yalaba okugenda okukola apiiru wakiri mwandikomyewo ne mukaddamu ne mukalonda abantu mu busungu bwabwe Nalukola n'awangula 100%. Fiki neyanziza n'abatugoberera nze ni musajja musomi wa byafaayo bakumanyi era ekitabo kya Dennis Richards mwalimu abasajja abalwanirira Italy okutuuka weeri Italy eyo teyali wamu yali divided in 2 different states era mu mwaka gwa 1871 Italy we yafuuka president de Italy naye mwalimu abasajja abagirwanirira okutuuka we yali gwe bayita Garibaldi
naye waliwo ensonga ezaali bali Garibaldi ne Mazini naye bwe baali balwana okufuna obwetwazi bwa Italy waliwo ensonga ezaaliwo omu ku bo n'agamba they have made me a stranger on the land of my birth banfudde omugwira ku ttaka lye nazaalibwako nze ni mwana muzaale w'e Kawempe akalulu nakalaba akalulu nakalonda akalulu nakakuuma nekakuyita mu myaganya gy'engalo banookawa naye omulamuzi oyo Bernard ani mugumya namanya Bernard namutunuulira nga tuli mu kooti nenengera namutunuulira bwe nti enfunda eziwera nga bakola submissions ba councils nemutunuulira nenengera omusajja atagenda kusala mazima naye kati batunuulira twahawo olaba musazi w'amazima nze ndi social scientist kati twamutunuuliraawo twahamulaba kugwa kwereere nkuwa ekyokulabirako Fiki nze my profession I'm a social scientist by profession I have a degree in social sciences bachelor's degree in public administration ya Kampala International University naye bwe natunulira omulamuzi oyo nalaba era nagenda omulundi ogwo nengamba kansala liito nemugaa liito omanyi omulamuzi agenda tuwa mazima omanyi obulamuzi buno omuntu agenda okuwa amazima olaba Fiki ensonga ya Nalukoola ey'obubaka bwa Kawempe North eyo precedence eyakoleddwa ku protest vote ne protest vote twagirabye anti nze nkulaga kyenjagala okulaga nti eyo basetinze precedence ekyo tekabadde kalulu eyo yabadde wakati wa byabufuzi tekabadde mateeka sige gakoze mu nsonga za Nalukoola teri tteeka yadesobola kujja Nalukoola mu kooti ate omusajja yawakanzeemu tulabe nanti kyengezako kulaga nti eyo precedence yasetingiddwawo nga bakuba protest vote kutumala mu maanyi oba kitegeera kufa abalowooza mwene mukola oki oba kitegeera ekintu ekyo era ngamaliriza ebigambo byange Fiki protest vote tebagiyeemu anti maliriza ebigambo byange protest vote bajongeddemu bbugumu bajongeddemu maanyi mbuuza lwaki Fiki mbuuza lwaki ffe tageti yaffe si yakutwala si yakubaka bwa palamenti fe entebe nnene era tuli ku nsonga nga muganda wange wakoze submission ku protest vote kanoonye kalonde kakuume kabanje foke bweziti era bannayuganda mbategeeza mwenna bacandidates abagenda okwesimawo mu bifo bya palamenti buli muntu zimba eggaali noonya akalulu kino kye bakikoze Kawempe mwakirabye buli omu azimba eggaali tunoonya akalulu tukakuume tukanoonye tukalonda ne tukabanje mugenda otulagira protest vote kyeki kati omusajja kati kikyotaalabye muli kye Fiki tugenda mu maaso songa mbere myezi egi esatu okuva kati bagenda kuba banominatinga presidential candidates mbadde mmanyi tutandika Kano kuba mwatusuubiza nti Kano kwe mutandikira Fiki tuli mu kwetegeka tuli mu kwetegeka bino byonna ebyaliwo byewalabe Kawempe tukanoonya ne tukakuuma it was a sample kyefana nagamba nti it turned litmus paper turned red abasoma chemistry bakikola ki bakimanyi litmus paper turned red nera yali red kati red yatandingera red kati ebyo byonna bitulaze kati byonna ne bagenda okukola ne banagamba tugende mu kooti bamaze okulangira never tugenda kakuuma ne banagamba tugende mu kooti bino ebivuddeo tumaze obikola ki nebyo tumaze obbira naye obudde bunyeeze wangambye okumpa obudde bunyeeze ngambe nkuwe twahamalirize anti mumanyi yagala nnyo okwogera ne kati nze nyala kumaliza mu dakiika protest vote wadde kyoyogerako nti bagiyemu amazzi mwana watu si bwe kiri bwe tugamba nti omuteeko ogwokuna kulwanirira kalulu ennwana ya national unity platform ebbanga lyonna tuzenga tugikugamba tugenda kusooka kulwanyisa mu kooti mu nkola y'amateeka options bwe ziggwayo tugamba uliriza options bwe ziggwayo ne tugamba nti ono omulamuzi Bernard Namanyi yakoze bya kijinga ensi yonna emulabye tugende mu supreme court oba court of appeal naye gambe kyekimu okiwulira bulungi nnyo kakati awo tugamba abantu b'e Kawempe bannange protest vote etandisa akawuluka mu mwakalonda mu bugubi obw'amaanyi jati nejja ne bakuba ne wabawo okuba banamalo ne bakuba buli kimu n'obulu ne babubba polling stations nga bwe twazikugamba naye era lazima omuntu waffe yawangula bamugye mu kooti abantu b'e Kawempe bajja kulwanirira akawuluka mu nkola endala n'abesigaddeyo ekyo bayita protest vote sembyewo na kino kansembyewo na kino
njagala kumaliriza nga nkutegeeza nti ekintu kye bayita okulwanirira akalulu kintu kigazi ekyetaaga n'okuteekateeka otegeera kakati n'ekirala omulamuzi ono yagenze n'agamba nti ndagidde electoral commission eteeketeeka akalulu mu nnaku 6 naye nga ne mu bujjegawe oba ne mu busiru bwe akimanyi nti ennaku 6 kati etteeka ery'ebyokulonda erya Parliamentary Elections Act ligenda kuweredde limaze okuluma nga ligamba tosobola kukola by election ng'ebula emyezi 6 tugende mu kalulu akaki kyova olaba Juma kyakugambye wali nti bino tebyabadde tteeka it was simple politics kubanga Honorable Nalukoola yagaana okutuula ku mmeeza yemu ne Stan Mayi Museveni okubaako nekyateesa njagala okuyita wano okutegeeza bannayuganda nti gavumenti zigwa ebiseera ebisinga mu ngeri 3 ez'abannakyemalira zigwa nga akalulu kasemberera senga abali mu ggwanga eri baba beetegefu okugisuula zigwa wakati mu kalulu obanga kakaggwa kati bano abakulu b'enkuganye nti bali kasente ke banoonya senga babadde balina ekigendererwa ekyokusuula gavumenti twali tufunye manduso naye ekigendererwa kyabwe sisuula gavumenti ani buli omu afunye ku manduso eyo waliwo emanduso ya 2016 ebyo jja bimpeereza mu mulamu ogujja nkukolera risaaki leka mmaleyo wano naawe kati ofuuse ate kizibu leka ompadde budde bwange leka mbumaleyo yagamba nti tugenda mu ssomero tuyigeyo experience y'abaki kyobola bona wabatuwa ebyafaayo byatuwa bya 1970 1800 tusooka ku bikadde mwabaaliwo nga mulina amaanyi 2016 emanduso eyo webaginyiga mwakola ki mwakola ki nammwe mwali mu kisanja kino ndagaayo emirundi gye beekalakasiza aba opposition ndagaayo emirundi gye beekalaka ombuuzizza nga beekalakasa abasatu okukuba kwekalakasa nga bekalakasa basatu omu babiri basatu nera n'okuva 2016 kano kiza besije abadde musibe nga ali bamusiba musango gwa kwekalakasa mu kibuga bano ne bava ne bagamba oyo tetukyagala na kumanya kyekyo kye mbadde nkugamba mu budde bwange lwaki obuwoono ono muletega wano genda maaso eri n'obudde bungezeeko kuwulira nina obuzibu ku pulogulaamu eno temukyampa mukisa kuteesa ekyo kankyemulugunye leero bemba